Now because I love this thing, baby, you're gonna love this thing. Sinisa today, baby, wange koze. Ongambio njagala, nange kwa galate. Kana masona matumbi, tadamu kuma mbiride. Kakano kocha today, onzi jekatewe kansambe. Baby, nangavu yansebe amaso. Bana wazunga seba feka yabo wanje tulina soda na butter yeah simba tubagala nnyo mwe bale tuwagira amanya nze Serena Butter okuva mu Abitex promotion ay Serena omuziki gugamba chi waliwo bwe gwagira ne gugira bwe siu abula ekitufu wali ogenze ne gugira bwe wali oyisaawo tugamba ne gugira ne gudda bwe Serena Butter wabawe byekwata yagenda ne chichi kyemmanyi ebintu bigenda tambula bulungi okusinziira bwe tutandise okay guno mwaka gubadde gwa covid oguwedde gwonna ne guno gwennyini tebannatuta of course naye era abo tunatomulaba nga tetutambudde bubi ne management empya kyekyakuleetera okubula ku simu ng'okugamba nti oboddirira management enkadde gye nalimu yali busy yatuuka negetinga busy ate nga omanyi music waakubeerako nnyo nesalawo nonye management empya nga ndaba ebintu bitambula bulungi okay Abitex yajja gy'oli n'akusaba ku managinge oba gwe wamulumba ze namwenoonyeza lwansonga naye Katonda alaba abatalina mannyo baawe ennyama Abitex wamaanyi tetuganye wamaanyi naye soko ng'omunoonya eza namwenoonyeza lwansonga muzeeyi yali ateranga okumpeera ku mirimu ate nendabalabamu nga ndaba crazy singa zonna zijjudde namba nfunye nti omuntu bwesobola otandika naye nga tetusoose kutandikira mu kibiina nga kijjudde abaana biki kyogamba nti engeri gye mwali mu management ng'abantu bangi kyaleetamukko okubanga tebakuwa attention eri gye wali kyalimu nti bwe bakolera omu engeri y'omuntu gy'abeera manager gye yalinga busy kimutwalira time okukolera omuntu omulala ati kuba mwalina Brown Sugar waliyo Melody waliyo Kiwewa baali bangi engeri gy'abeera busy waba nkoledde oluyimba lutwala nnyo time ate otuuka odduva akadde ku ki kulwomulala kati n'ogamba bw'ogende wa Abitex engeri gy'atalina bangi osanga nakuwa attention n'agiteeka ku ggooka n'obusobozi bwe bwennyini nalaba nga asobola naye katusobeeta managinga birala ate manager wange mumuveeko wawulira otya muli nga baleese Brown Sugar tewalowoozamu nti ensonga ezakuleetesa ezitali za music ze zimu nezaleetesa Brown Sugar nze olaba ku famire yange bankuza okubanga buli muntu omulabanga bwazze so saayinawo buzibu bwonna naye in fact ffenna abaaliyo twali tukwatagana mu ngeri yonna naye tali n'atali part of music nga tukwatagana ffenna obuzibu bwava ku manager nti nagetenga busy yafuuka busy n'abalala mirimu gyoba biki n'abeera busy mirimu egyaffe ogimanyi tegirina time olina okubeera nga buli kaseera Abitex ebbanga ettono lyewakakolako naye mu music career olaba alina gyakutwala alina potential lwaki mu bantu bonna anti waliwo omuntu uliriza waliwo omuntu okuba ne potential newaaka kati Abitex alabika alina potential naye gwe olaba alina mu future weri ate nga lwaki mba nasalawo ogendewo naye lwaki mu bantu bonna wagenda wa Abitex ate n'omwenoonyeza nalaba yalina obusobozi kunze kugwe gye bali bantu nga babbalunywa gye bali naye era babbalamu yes nagendayo mutima naye era olaba nti omulimu akola
kubanga mutima yandibadde mwangu engeri gye baali bakolako ko ne Chameleone ne bakola ne kana akayimba kakati olaba expression eyo nalabanga yasobola nze sigamba nti abalala baali tebakola bulungi naye nze nga nze okusinziira nalabanga yayinza okusobola kunze tugenda kwekuuma tutya nabitekisi waffe omu bw'ati obutayitawo kubanga Serena omuntu bw'aba akutunuulidde kati bwanajja olosero bwanajja olosero genda bukola oti omanyi kyo bayagenda n'okungaba kolabo oyo eya Chameleone gye wakola ng'oli wasipapa yakukolera tewali luyimba lutankolera zezimu ku nnyimba ezatandika ekkubo lyange gamazima nze akati kwemanyira Serena Butter Serena twali twamutegeera anti ekizibu gwe byotekereza musically wetegeera Serena Butter era wano kusimba ng'akati kafuusa akati nga kafuusa akati ngamba muwala kabanga Chameleone tiye muntu amalaga gakolabo n'engeri gye mwakolamu video ojjukira waliwo we yali akute watering can ate bagiyita eyo olulala nnyo balita omumbejja omumbejja akati tetwakola video akati lwaki temwakola video yakati omukulu yekyanga nga Chameleone bw'aba teyalina budde yalina show oba yalina show UK time yokola video nabanga ali busy mwali temusobola pushinga tetwasobola twakola audio ye twampushinga naye ye yali no ngamba opushinga schedule ya video shoot twagezaako nakomawongo olwedde obudde bukoze eki bugenze abantu baluwulidde bakoze eki nasala tukolemu omumbejja nkwatanga bulungi kola bulungi nnyo n'okwagala kwonna nange bwogambye Chameleone ne bamwambaza ebigoye ebikadde Chameleone okwambala ebikadde ebyo ebigoye ebyo anti omumanyi bwabasazeewo naawe ndowooza bw'oli bw'oba osazeewo kuwa omuntu oba omuwadde aŋŋamba kolabo nga lwaki nedda akomawo mwenda ntomidde twajiba emirimu tampata imumbu akola nnyo ndowooza wamaze najja kukuma nkyukizudde ndabye yali ayimbira ddala yateeka mu fiiri owulira olimba nga luva eno kujja bulesi nga tosobola kukola luyimba nga tolufiiri ate era twekalize weerera abayimbi naffe tuli bantu ebintu ebimu tubiyitamu tubiraba ogenda okubiyimbako so ogattirira byoyiseemu nga gwe omuntu n'abantu bennyini betubeera nabo bennyini bannaffe nokola oluyimba nogamba ankola oluyimba olusobola otugumya wamu nti omuntu alaba Serena Butter ku TV ayinza okugamba ye Serena ebyo tabimanyi kale singa ninganga oyo so olusobola otuguzaamu nti ne Serena asobola yayinza oba yali akiyiseemu naye era kali kalungi akagamba nti guma akoma tuula abakyala baleme etambulira nnyo kuki okusalawo amawuka omukwatagana mutya ne Chris Evans twatula ne management bogerezganya ne Chris Evans nasobola okuwandikayo natransi nawandikayo oluyimba omulamwa gw'olwo oluyimba management nneneko erimu mwami Kasasa disani yes tufudde erimu abantu bangi ne muzeeyi yennyini director tomulabira awo Abitex mumunyoma naye alina katalente omwo munda azanya paati nnene nnyo so netutuula Chris Evans nawandika oluyimba netugenda mu studio nga tulaba lusaana okukolebwa ababiri netulukola mukama natuyamba abantu ne balwagala Serena Butter nze kinjagala omumanya oli single and contented Chris Evans ono bw'omulaba kuba ndaba agoba nnyo ani ono ngondi ani Zanny Brown naye Zanny Brown tamuliiko amufata naye mulabanga muganda we era lwaki olaba otya
singa omusajja oyo ate kivubuka Kubanga. by the way kirime ennyaanya mulimi wa nnyanja ate nga musajja mukwata mpola serena Atambula. Ate yawona n'ennyondo oyo sebo survivor si musajja mubi naye nze saawa eno kale singa olowooza singa Chris Evans olowooza nasobola kunyiga asula biwundu yakayinja Chris Evans mumuleke buli omu alina omuntu gw'ayagala naye twetaaga talina ye ali singo naye ali singo nga gwe ate ye is searching okwagala ali bagamba naye nze nga nze nkyewumuzzaamu oba tukuwe pasita bugembe ajja kusabira ng'ate bwakuweeweta pasita bugembe yayemwetaaga nsabire busabisi kubanga bagenda okutandika management ya Abitex ate covid we yakola ki we yajjira so kati bamuteekamu sente naye tebanazimufunamu tebanaba kufuna naye nga waaka waali ate n'ennyimba kyemanyi endala nnyingi zikyajja zijjira ddala nyinayo n'oluyimba olupya ne Regi baluyita olukundo ne Regi ate ojja kunyumira Walumbye West ajja kunyumira mu ziri engoye ziri ez'abali abeeri kati ekya lockdown kyo kituyisiza nnyo bubi ddala nti abayimbi abamu twali tetukyetegekedde okusinziira ku bulamu bw'omuyimbi bwatambuliramu mbitegeera ali tetwetegese kimala era teri muyimbi yali yeetegese era muzeeyi yatukola bubi okubanga ffe abayimbi teyatulowoolezako ddala yali tava mu concert wamamu okitegeera ti tubaddewo omwaka mulamba n'ekitundu nga tetukola management ezituteekamu tezifuna omanyi kyekitegeeza oteeka mu bizinensi nga audio waali video mukola na management ngumu wekanga osigadde weka bo bakitwala batya kati tebakina mbuzibu okukolera ennyimba biki bamanyi end time mujja kukola muzeeyi ye mugumu lwa nsonga ye ebintu bye teyakabigwamu abimanyi engeri yobita emyaka mingi amanyi engeri gyabikwasaganyamu mwasayininga ne Abitex paperwork oba bya man's agreement ate yagambye bakola bamusayininga abantu bakozesa nnyo ekigambo ekyo shani nti gundi yansayininga naye nga tebalina we bawandiika emyaka gyamaze mu industry ayinza obutabeera ndowooza omumanyi nnyo mutegeera tasobola kukolagana mutunga kati omuyimbi managing otya nga nga mwala kutunuulira ku way forward yo birubirwa ki ebirala byoyagala okutuukiriza oba oliawo ebitasobola kutuukirira mu bbanga liri erimabyawo ebirubirwa nyina obuvunanyizibwa bungi ganze naddala mu famire zange ekirala njagala okuexpiringa abawala abayimbi banange abajja abato music business naye ekola bizinesi nga weeyisa bulungi okitegeera njagala okubeerako omuyimbi ow'amaanyi gwe beegomba ensi yonna 27 without any baby talina mwana yenna Serena tanazaalako anti mbuuza kati muyimbi kyomulala gwegomba obaolyawo gweyagala okukola naye ng'ogyeko Regi ongambye olwedde olina kubanga Spice Diana yakolako naye oluyimba lubayita omusheshe kati olina challenge ey'amaanyi okubanga okola oluyimba obaolyawo nga lujja kunyuma n'okusinga kukola beemu gye yali akoze n'omuwala omulungi alina skini ng'eyo oli omuwala kubanga the same time balina skini zezimu waliwo eyaddala n'enkole totandika kati eriwo enkole tugenda kukola nyimba zikompitinga naz'abalala tugenda kukola fe kyetulaba nti kirungi eri bawagizi n'akatale oluyimba lw'omusheshe lulungi naye naffe tugenda kukola olwaffe olutula nti lulungi ate era nga mmanyi lulungi abawagizi bange bajja lwawedde dda lufulumadi wayimbye Luganda yagaseemu nayimba olunyankole tulina okuba nga abeeno bategeera n'abeeri nga mutegeera